The Business Mind, IBRAH Mukasa, tuline Chrislule again mu program yaffe The Business Mind era nga nyongera okujjukiza ntutebwamu ssente aba couple of financial consult ne logical motivators bateekamu ssente era nga olunaku lwali tujja kuba tutunulira ensonga mpitirivu nnyo n'omukugu Chrislule. Yes, Chris, obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi muganda wange. Sunday etambudde etya? Alhamdulillah Mukama atuwadde omukisa weetuli. Amina. Onakola lero njagala tutandike n'omulamwa tujja kutunulira emilamwa mingi nnyo naye nga briefly okonerako abantu mpola bw'otunuulira ku response y'abantu njala kwebaza abantu ab'embracinze our new program The Business Mind. Mwebale nnyo kujja embracing abaganda bange. Thank you so much. Tukyaleeta ddala programs endala nnyingi nnyo ku TV kuno naye nga tuleeta emu wanetego osobola okubanga tukuwa ekyo ky'osobola okugaaya n'okumira si kuwa ky'osobola kugaaya na kumira bisobola okubanga bikutuga. Njala tutandike n'omulamwa gwaffe olwaleero. Buzibu ki kabi ki omuntu kayolekedde okukola business gy'atalina mu bumanyirivu oba gy'atalinaako idea oba gy'atalinaako kumanya kwonna? Okusooka neeyanziza era ekyo kibuuzo kirungi nnyo muganda wange IBRAH. Omuntu akola business gy'atalinaamu bumanyirivu era gy'atalinaako kyamanyi naye ng'ate ye omwoyo gwe wegulira wayagala ateeke ssente ze afaananako n'olugero olwamalawo emmese. Emmese ezo zimanyi okubeera mu kibinja naye bwe bamala ozitega obutwa nga balina we babutadde emu yeesookayo kati bw'erya neetakomawo ono munno omulala ali eno era emmese endala ezisigadde eno ziba zirowooza nti eri gyeri eri mu mugejjo yeeyagala eri mu birungi byereere era zisigala wano zimuliko nti agenza atulyako ebirungi n'endala neekola ki nedduka eno weesigaddewo bweraba nga neeritekomyewo zigenda okumaliriza zonna nga zifiiriddeyo naye ng'akakodyo akazitutte konna kuba nti balina ekintu kye bayita bandwagon ffenna ne tweyiwa omwo. Tomanyi muntu ali mu bizinensi eno kusoomozebwa kikwayina biki byayitamu naye olw'okuba ng'omulaba alina milestone gy'atuuseeko mu bulamu naawe n'ogenda ne weegatta omwo ne mutambulira wamu. Omuntu okuteeka ssente mu bizinensi gy'otalinaako bumanyirivu kibanga gwe okunywa obutwa naye ate ng'oyagala munnaakuliraanye y'abaafa kigenda kumaliriza kiridde ggwe. Era munnanga ali eyo ali ku kyeyo n'ali e Uganda wano ng'osuubira okukola bizinensi nga togiriimu era nga toliiwo ezo zibalenga ezifudde era zibalire ddala nti ezo zigenze. Ku bizinensi ezitondebwawo ng'omuntu asindise busindisi ssente naddala okuva emitala w'amayanja kubanga akasente ako abantu abo bambi kababonyaabonya. Munze sirinaamu kirowoozo era sikijjangako mu bulamu bwange n'enkifuna nti nteekwa okuva e Uganda nga ngenze emitala w'amayanja kunoonyayo kapito ekyo sikifunangako naye ate bannaffe bano abeerekereza ne basalawo bagende eri banoonye kubanze kyemmanyi eri kye babeera bakimyeyo abeera kapito. Kapito ono bw'omala omufuna kati y'ensigo yo gy'olina buli lw'ozikwata n'ozisindika n'oziweereza omuntu ali e Uganda obeera omuweereza kibala agenda kirya so nga essente zino obeera ofunye ensigo. Essente zo zino ez'okukyeyo z'otobera zossaamu amaanyi okufuna essente zo zino eziva ku mulimu. Olwaleero gwali e Uganda omulimu gw'oli mukola oli mu companies ennene zikuwa million 3 n'okwata essente zino n'ozisiga muntu omulala akukolere business ekyo omuwadde kibala eyo mboona ekyo kikajjo eyo sumbuusa agenda kulya ndye era zijja kuggwawo era business ku buli 10 ezirabikawo ezisigalawo ng'omaze okukola nga bwe ŋŋambye teziwera ku buli 10 teziwerako 5 n'olw'ensonga eyo kyalibadde kya buvunaanyizibwa kya bugunjufu era kizaamu amaanyi era kiwa amagezi okutandika bizinensi eyo gy'okakasiza ddala nti ebibuuzo biri bye nabadde njogeddeko okubonaabona okutulugunyizibwa separation okutambula obwomu okutambuza ku bigere okusula ku njala obulumi obw'ekika kyonna ky'oyinza okulowoozaako mu kukola bizinensi mwebuli era abantu kye basinga okwewala nze gye mpita shortcut oba quick return syndrome kwe kufuna ssente zo n'oziteeka awantu olw'okuba nga obulumi buli toyagala buyitamu kifaananako n'omuntu abeera olubuto oba omuntu ayagala omwana naye n'atayagala kwetikka lubuto n'ayagala olubuto olwo balutikka omulala omwana amumuwe ng'amaze omumuzaala. Ontegedde bulungi? N'olw'ensonga eyo kyabuvunaanyizibwa okukwata akasenteko oba bakakusasudde Uganda wano eyo gitwale ng'ensigo togitwala nga kibala
omuntu akwata sente zino zaba kuŋŋaanyiza n'azitwala ng'ekibala ezo balyandye bw'ozisa mu bizinensi zifa ttogge zisaanawo era ne zibulawo so nga bw'ozikwata n'ogirabanga siidi omanya nti ogenda ziteeka mu kintu kizaale kikomyewo amagoba ate osobola okuzongera mu bizinensi osobole okutambula. Thank you. Njagala tutunuulire okweddukanyiza bizinesi n'okugiwa omuntu ogikuddukanyiza kyekyalibadde ekyobugunjufu era kyekyalibadde ekirungi. Nkute bizinesi yange njiwadde mukwano gwange nti run for me my business oba okeera ku makya nze nenjebereramu nemmanya nti ŋŋumira loosi n'amagoba nga lyabwomu nebiba biddirira kyekyalibadde ekyobugunjufu. Ekyobugunjufu kyalibadde kyakutandikawo kyalibadde kyakutondawo nze gyempita entrepreneurship bw'omala okutondawo ekintu ekitabaddeewo. Ennaku zange ziri ze nayogerako era nziddamu omulundi ogwokubiri olwenda 99 ezo gwe ataddemu ssente oteeka okuzeebeereramu. Obulumi obuwonvu n'obukko by'olina okuyitamu oteeka okubiyitamu mwezi ennaku gwe mwennyini nannyini ssente. Ebiseera ebisinga lwaki njagala nannyini ssente ebintu bino abiyitemu obulumi bw'obeera nabwo ne ssente zo zino ne bw'ojjukiramu gye zaava bikuwa embavu bikuwa obuvumu bikuwa amaanyi era bikuwa essuubi n'ogamba kanteekemu oba oli awo n'afuna. So nga ssente z'okutte n'owa omuntu omulala akubeereremu tabeera na bulumi bwa ssente zino era tamanyi gye zaava. Tamanyi ssente zino zakkubya omuzira, tamanyi ssente zino baakusikako amatu ne bakusamba emigere n'ofukamira wansi amavivi ne gajja omusaayi. Tamanyi nti wasulako mu ofiisi ng'ogezaako okubalansinga bitabo babbankazi bo bakuli bubi n'abantu abalala. Obwo obulumi taba nabwo. Obulumi buno bulungi nnyo mu bizinensi. Buli awali obulumi omaliriza waliwo okuwoomerera. Obuwoomereze buli bwenjogerako oteeka okubeera nabwo naye ng'oyiseeko mu wantu awazibwa ennyo. So ekibuuzo ky'obuuziza kiri so direct. Omuntu yalisoose kwebeerera mu bizinensi ye gy'ataddemu ssente bw'amala ogibeeramu n'alyoka alowooza okugissa mu mikono gy'abantu abalala ng'amaze oggiwa base ng'oba amaze oggiwa baseline. Waŋŋaana okuwa ebyokulabirako ebya companies eziri emitala w'amayanja era njagala kwesigama nnyo wano. Olwaleero mwami ntaka bizinensi ez'engeri gy'azitambuzaamu tokyasobola kuŋŋamba nti kati bw'atabeerawo bizinensi tezisobola kubeerawo. Naye yasooka kwebeereramu n'amanya eŋŋano batabula kyenkana ki n'amanya nnyina kukola ky'okukola omugaati omulungi donati egenda mu byenkana ki ebyo yabyebeereramu n'amanya buli kintu bwe kitambuzibwa. Bizinensi bw'emala okukiipinga oba neefuuka cash flow positive nebanga ebintu kati bitambula bulungi egenze ku realization line nti ebintu kati bitambula era ssente ziyingira awo osobola okubeeramu ne kali n'ogamba nedda kati kambeko bendeetamu olwo bizinensi egaziye nteekawo structures nteekawo systems bizinensi etambule. Ne mu nnaku zaffe zino olwenda 99 the first 999 days ezo oteeka okubeerawo buli kimu obulumi obwo n'obuyitamu n'osobola okuwa ssente zo value. Olw'ensonga bw'otabeerawo obulumi buno kubufiiringa abantu baagala nnyo ebintu by'obbasaasira ebambi entrepreneur ne businessman tebalina we bamusaasirira. Bwe pick your fight bw'omala ogipiikinga die trying. Thank you. Tulina kyebayita omulungi alaba tuli ku the business mind IBRAH Mukasage manya gange tuline omukugu Chrislule era nga nkujjukiza ntuteebwamu ssente aba logical motivators ne Caplog financial consult wano ku business mind batuteekamu ssente. Program yaffe eya business wano ku extra digest / WOLOKOSO extra / diet production mu Uganda. Kakati njala tutunuulire obutayawula business ku mikwano n'ab'eŋŋanda. Ebiseera bisinga abantu bagamba nti business okuloka olina giteekamu ba mikwano kubanga babeera tebakulinako kakwate bamanya guno mulimu. Abamu ne bagamba nti business okuloka ogiteekamu ba Luganda because babeera bamanyi kino kyabwe bwe kigwa babonaabona bwe kiflourishinga they will enjoy at the end of the day. So omuntu yalikoze eki? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era ngenda kiddamu bulungi atulabe yasobola okwawula ebintu bino. Bw'oba otandika business nga tennaba kugejja kuva mu kye tuyita small businesses kugenda muri lye seeriddako tobaako mu booluganda lwo mukwano gwo oba ekintu kyonna ekikuliraanye kyossa mu bizinensi yo. Nkiddemu ng'otandika bizinensi yo
tobaako w'oluganda lwo yadde mukwano gwo yadde omuntu akuliraanye okumuteeka mu bizinensi yo ekyo tokikolera ddala wadde n'akamu oyo afuuke mujjawo era kijje wano eri abatagenda kukkiriziganya nange omuntu ng'otandika bizinensi yonna naddala wano e Uganda oba mu nsi yonna oteekwa okubeera n'ekintu kye bayita self discipline ekyokubiri oteekwa okubeera ng'oli selfish buli lwoddira bizinensi eno n'ogiteekamu omuntu gw'otasobola kugoba abantu abakalubiriza okugoba ba mirundi esatu asooka mukwano gwo okubiri wa luganda lwo okusatu omuntu ow'amalala n'emputtu n'ebiddakaawo kubanga obeera n'okutya akuteekamu okutya nti omuntu ono singa mumugoba ontegeera nanvaako n'agenda bizinensi yange tewali abantu abo ab'ebika ebisatu benkugambye beewalire ddala ow'oluganda lwo ow'omukwano n'abantu ab'emalala ab'emputtu n'ebiddakaawo abo bonna tobaako gwewa mulimu ow'oluganda lwo muwa omulimu mukwano gwo muwa omulimu bizinensi ng'emaze okugaziwa ng'ate ayina ng'efunye emirandira emaze okusimba n'enywera ng'ate ayina abantu abalala bagenda omugoberera era nga tomuyinaako obuvunaanyizibwa buli direct nga bwe kubeera kumuwandiika ku mulimu si gwe omuwandiika waliwo manager ng'alina sisitimu emufuga bwe kuba kumugoba si gwe omugoba sisitimu yemugoba era nze nnyina bizinensi ezirimu emikwano nezaamala kugejja bizinensi yange bw'emala okugejja ndi waddembe okuleetawo ow'omukwano oba ow'oluganda ate ow'amalala n'emputtu oyo naye ku mutendera guno oguddako nga bizinensi emaze okugejja nsobola okumuakomodatinga olw'ensonga waliwo awo ate we tubeetaagira ab'amalala n'emputtu tumulina naffe wano abantu abo mu bizinensi munnange ate osanga nga ba mugaso abooluganda emikwano ne bali abantu benjogeddeko ab'amalala n'emputtu bizinensi erina weetuuka ng'ebeetaaga ogenda kumbuuza wa bizinensi wemala okufuna piiki ne piikinga up ng'emaze okugaziwa esimbye emirandira era enywedde etandisa okuleeta kasente weetaaga eŋŋanda zo okusobola waliwo mukwano gw'ekintu kyatasobola kukugamba ng'owoluganda ajja kikigamba agambe Chris bino byonna tubikola naye gundi alina kyakupulaningira awo ow'oluganda abeera wa mugaso ow'oluganda alina ebintu byatajja kukola ng'ali mu bizinensi yo alabe nga kikolebwa agambe nno guno musaayi gwange nina famire Chris alina famire ate bizinensi yebeezazaawo famire yaffe alina byajja okwerekereza mukwano gwo ono mukwano gwo ow'okulusegere naye alina byatajja kukola so nga n'ow'amalala oli gwe nayogeddeko naye olina wootuukira okumwetaagira ebeera scare factor teriyo bizinensi etalina scare factor buli abantu lwe balaba ono omuntu w'amalala ng'ali wuwo ebiseera ebisinga alina baatiisatiisa ne batajja mu bizinensi gy'okola ekyokulabirako abantu abalina amatanta nga ye bw'omuwa akasente agula ebintu eby'amajolobero bannaffe bali abalowooza okujja okukompitingira ku mirandira gino esatu are you cheaper are you better or you doing it fast kati ono omwana ono agezaako naye okwetetenkanya aveeyo ajja akuvuganyize ku ebyo ebintu ebisatu are you cheaper are you better oba you faster oli ayagala okujja akola bizinensi gy'okola omuntu ono w'amatanta amutiisa atya omuntu w'amatanta ye sente z'oluzikuŋŋaanya nawezaawo miliyoni ze 8 ye ng'agula emmotoka ey'ebbeeyi kati oli agezaako okujja eno agamba naye omusajja naamusobola olaba ono afuna obukadde obuna aguze emmotoka efaanana bw'atyo nze bino ebintu byenkola ddala kituufu naasobola okukompitinga n'omusajja oli abantu abo bonna tubeetaaga abooluganda ab'emikwano n'abantu bali ab'amatanta naye olina kumanya mbaleetera ku siteegi ki ng'otandika nkwegayiridde tosiba eŋŋanda zo mikwano gyo n'abantu ab'amatanta n'amalala mu bizinensi yo bagenda kulya obe nga tobeerangawo. The Business Mind ne IBRAH Mukasa alongside muganda wange Chrislule omukugu mu bya business gwe tuli naye era nga nkujjukiza nti buli Sunday n'olunaku olwokusatu emirundi ebiri mu week tubeera ne program in The Business Mind nga tutunulira aspects empitirivu nnyo eza business. Olwaleero olwa Sunday tuli mu kutunulira a variety of issues era nga wonaamalirako program yaffe olunaku olwaleero ya business ojja kubanga olina ky'opiikinzemu. Chris nga tuvuddeyo njagala tutunulire kye bayita okwejalabya mu business n'okwejaakira mu business. Waliwo enjawulo byetaagisa omuntu yeetaagisa okwejalabya mu business omuntu yeetaaga okwejaaka
okwemanya okwetegeera okwegulumiza mu bizinesi okusooka amatanta okwejaka n'ebirala ebigambo ebyo ebinene ebigoberera ekikolwa ekyo ekyokubanga omuntu nagamba nti buli lwolaba omuntu ng'ayina ebijolobero n'okwesiba ku brands ennene omuntu oyo abeera alina obunafu bw'abikka tewaliwo omuntu ali mu bintu ebyo nga talina bunafu bw'abikka bubeera munda ye omuzungu gy'ayita low self esteem ng'omuntu ono ayina oba omuzungu gy'ayita inferiority complex ng'omuntu ono teyeewulira bulungi n'agamba abantu bano okumpa ekitiibwa nteekwa kubeera mu saati nga ya polo nteekwa kubeera mu Louis Vuitton nteekwa kuba nga nvuga Benz C class kati obeera olina kyogezaako okubika ng'okibikisa liability tokibikisa asset wabula okibikisa liability ate nga liability gy'okibikisa yo olina ogiteekamu buli lunaku yensonga lwaki olaba nti wano abasajja nga wava munno abasajja nga Sudiiru abasajja nga Mwami Kirumira n'abagagga abalala betumanyi wano mu ggwanga ba Mwami Amos Nzeeyi ba Mwami Ntakke munnange mubeera mu kyaki n'akutuula wano n'otamanya nti waali mubeera mu mikolo nga mwali ne batamurecognizinga nti waali naye njagala okuleetera abavubuka baffe bano bempita ab'omujjira n'abafunyeemu kasente akatinitini akasente akatonotono basiba emmotoka ng'ava bbunga agenda mu tawuni ne bazisibira ku bitala ku Jinja Road awo wonna ne bamukolera kuba ayagala kuyitawo agamba tanta n'amalala abeera alina kyabikka omuntu alina ssente ateekateeka ekikumi ku kinnaakyo mitwalo 10 ku kakadde yensonga lwaki olaba abantu bo bano abatulaba batera okubuuza naye oyo atugamba ebyakola ki naye oyo atugamba alina ki asulawa mwana wane ayinawo ki biki byakola bw'aba alina byakola nze byenkola ne wensula n'ebirala bye nnina si bye bigenda okuyamba obulamu bwo kuba ne bwe mba nsula mu kawumbi ne bwe mba nvuga emmotoka ya bukadde 2 biinawe bikutaasiza ebyo ku page yange ya Facebook ne bwona agendayo toyina kyogenda kusangako ojja kusangako bintu birala kubanga nze mmanyi nti bwe tuba tuyamba omuntu wa foono ebintu ebyange bye nnyina nga nze omuntu tebiinawe bimutaasiza ebyo byange baana bange famire yange n'abantu abalala abandi ku lusegere so ng'omuntu ono andaba era nze gwe njagala okuyamba tebirina value yonna ne bwana ndaba nga nvuga emmotoka ya bukadde 3 kyennyinza ate mwattu okumuwali essuubi naye essuubi nnyina kuli muwanga mpita mu bigambo bino eby'amagezi ebintu byenkoze n'embigabira abalala nabo basobole obikozesa basobole okweyimirizaawo n'olw'ensonga eyo amatanta mu bizinensi mabi nnyo ga bulabe era yenna wookera amazeewo bizinensi e Uganda omuntu atuuka mu bizinensi nga tennaba na kuggyayo ssente ze yateekamu ojjukira we nnakugambidde nti buli lw'ofuna capital nga watandika n'obukadde 10 n'okola bizinensi n'obufuna sooka obukwata obuzzeemu wakyogera olwokusatu oluwedde nakyogera ku lwokusatu bw'omala okukwata ssente ezo n'ozizza mu bizinensi ezisigaddewo ku magoba gano n'ojjako ebitundu 4 n'ocreatinga emergency fund ebitundu 3 ebisigaddewo tebisobola kuganya kubeera mu ejasi era omuntu akwata ssente zino olw'okuba ffe twagala okuoperatingira mu nzikiza nga tumanyi ebitabo byaffe bwe bifaanana ye muntu akwata essente zaali badde zirina okugenda mu emergency fund n'ezirina okuzzaawo capital ono essente zino n'azimaliriza nga zigenze mu Louis Vuitton n'agula emmotoka ez'ebbeeyi n'alyoka afuna essappe n'alyoka amera amalala kati n'aba nga tasobola kugambikako abantu baffe abo benjogeddeko ab'amalala n'ebirala bizinensi tasobola kugisussa nnaku 999 awo tasukkawo era obulamu bwabwe bubeeranga bwansiri wiiki emu ng'oyo agenze wiiki ey'okubiri ng'oyo agenze okuteekateeka bizinensi eyimirirawo neesingira ddala ku myaka gyo n'egy'abaana bo n'abalala njagala olwaleero okukkiriza nti Mwami Ntake ne bwana bataliwo emyaka 9 okuva olwaleero Ntake group egenda kuba weeri kubanga ataddewo omusingi nti ne bw'aba atambudde ng'agenze bizinensi ze zisigala zikola ki zitambula olwaleero nange ndi mu kuzimba kampani esinga okubanga esomesa munnayuganda ebyenfuna nga ne bwe ndiba siriiwo ne bwe ndiba nfudde ng'abantu abalala basobola okubeerawo ne bapassinga this information to other generations. Thank you. Lastly nga tuwunzika njala tutunulira omuntu akozesebwa salary ana oba monthly ana ng'asasulwa mwezi ali Kampala ali ne Bulaaya oba ali ku Kyeyo wonna waali n'ali e Kampala wanawangalira atulaba wano kati ssaawa eno atransforminza atya essente z'omwezi zino zituuke zimukolera ekintu atuukeko ku time naye ng'asobola okubanga
ava mu lubu lw'abakozesebwa ne yeekozesa naye ng'avudde mu kusasulwa musaala ogw'omwezi ng'ennaku z'omwezi 31 buli mwezi nga guweddeko. Kibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga wano okutte ku jjute okutte ku bbwa wano we wasinga okuluma era ngenda kwogererawo bulungi atulaba bw'anaaba ayina akamunni bw'anaaba nga ayina kali ebigambo bino agenda gitwala nga nsonga nkulu nnyo. Njagala omuntu yenna atulaba ng'oli mitala w'amayanja ng'oli mu Uganda oba ng'oli walala wonna. Essente zino ezikuweebwa ez'omwezi tekibeera kibala kyakulya eyo ebeera nsigo. Mu luzungu monthly income yo njagala okyuse perception otandika ogiraba nga seed not fruit. Ekibala olya kiri n'okisaanyaawo. Ensigo ogikwata n'ogisimba n'eryoke nezaala endala. Omuntu yenna ng'ofuna omusaala bw'otakuliyetinga omuzungu kyayita passive income ebbali wano wotali directly involved. Jukira twagambye nti tokwata ssente zaffe n'oziteeka mu kintu nga togenda kyebeereramu. Naye ate mu buufu bwe bumu wano ng'okyafuna omusaala kyalibadde kya bwenkanya n'obaako n'ekintu ky'okola okugeza emirimu gyonna egisinga e Uganda lwakuba bannaffe bano fe wano mu Uganda ne mu Africa nze nnyina discipline endimu gye ndowooza nti ngyeyigiriza oba n'omukadde yankuza. Nze nkuze ndaba abantu abankuzizza nga bava mu buliri essaawa 10:45 buli kiro. Lwaki abantu buli lwokeera okuzuukuka kirina ebibala byakira n'ebirungi okugeza nze ntuula mu ofiisi 3 mu ofiisi zino 3 mwentuula making sure nti buli emungiwa obudde obugimala. Naye nsobola okutuula nkya mu ofiisi 3 nga nnyina essaawa 8 zokka ez'okukola. Ntuuse mu ofiisi essaawa 2 nina kunyuka 11. Awo nsobola kutetenkanyiza watya n'embeera ebintu bino nga bibalansinga. Kyenava ngamba nedda omugezi oba oyina kukeera mu kibuga oba oyina kutuuka mu essaawa 11:45 bw'oba oyina emirembe gyo ng'era omanyi obulamu bubwo nga ggwe omuntu ng'abaana bo mikwano gyo famire yo n'abalala tobatunuulidde gwezuukuka ogende mu kibuga obudde bw'oyagala teri ajja kukugaana ne bw'oyagala okuyingira 5. Naye omuntu alina ekirooto omuntu alina bizinensi ng'amanyi nti nteko gizimbwe ogijja ku 0 n'engituusa ku 1 gwekeera osobola okufuna obudde obukumala okuteeka mu bizinensi zo zisobola okukuzaalira then omala otunuulira ebintu bya ofiisi. Ebiseera ebisinga abantu bagamba sirina obudde tebumala ntuuka mu ofiisi essaawa 2 n'ennyinyuka 11 obudde obwo tebumala kugenda kukola byange. Omuntu alina kyayagala. Where there is a will there is always a way. Buli lwobanga awantu waliyo omwoyo gwo wateeka okubaawo engeri yonna gy'osobola okufuna ekintu ekyo. N'olw'ensonga eyo omuntu afuna ssente zaffe zino okusookera ddala mindset yebeesooka okukyuka bwana IBRAH. Mindset ekyuka etya ssente zino ez'omusaala tandika okuziraba nga ensigo amaaso gajje ku kibala kubanga ngenda kuwa ekyokulabirako. Omuntu afuna emiliyoni 3 ng'ali mu kampani wano e Uganda kampani ennenenene ezo nga zikuwa obukadde 3. Sente ezo natuula wansi era omulundi oguliddako nja kujja wano ne chat yange nsomesa omuntu ono mulage sente zino osobola kuzitetenkanya otya n'osobola okufissaawo z'ofissa. Abamu bagamba nedda olw'okuba gwe tozifuna emiliyoni 3 bw'omala okuziggyako omusolo oguli mandatory oguli compulsory n'osigazaawo emiliyoni nga 2 n'ekitundu oba emiliyoni nga 2 n'emitwalo 6 oba 2.3 ng'omusolo byonna bamaze obbitwala. Essente zaffe zino z'osigazaawo gavumenti ng'emaze okukuterekera n'ebirala nga bivuddeko n'NSSF oteekwa okubaawo naawe ssente z'ofissa. Mu lulimi olwaffe olw'abenfuna tandika n'ekitono. Nze bwana IBRAH nalwana ne savings paka lwe namusalira amagezi. Nalwananga oluusi kenterekawo kemmenya kenterekawo kabokisi bwe nkamenya paka lwe nafuna discipline ne ngamba no kati nteekwa okubanga nyina akawunti yange kino nenkisaba mukama wange ne mugamba njagala bansasula emirundi 2. Ne mugambe sente ezimu njagala ziyite wano endala ziyite wano. Yali wa mukisa mulungi n'akikiriza era n'akyagala. Kati bw'omala okukola ekyo ng'omanyi nti certain percentage eteekwa okubeera saved somewhere ebeeko ebirala byekola oli gwe nayise passive income wateekwa okubaayo akantu akalala k'oteekamu essente zo
no nyine suubi nti bwena wanayita emyaka 6 oba 7 oba 8 oba 10 akantu kano kalina okuvaamu essente ezinya okulabanga ngenda kuwa ekyokulabirako. Twin agriculture ebiseera ebisinga eyo abantu bakitwalira ddala nti abantu abatasomye abantu abalemereddwa n'ebirala bebasanya okukola emirimu bwegityo. Singa ku ssente zino zaffe zino zofuna oba ofisizaawo akasente akatono n'ogenda mu kalitunsi n'ogenda mu payini n'ogenda mu muwanyi nga totunuulidde agriculture nga end result nti kwengenda okujja ekyokulya munnange wayita emyaka 5 nga teweegendereza ng'osobola okungula emiliyoni 4-5-6 nga zivudde mu byabulimi. N'olw'ensonga eyo buli musaala gwonna gw'ofuna kijje ku nze manye gena kubeeyo abampakanya oyo kubanga kakati nedda era sente bw'osasulako w'osula n'okugula tayimu n'ofunako z'olinya taxi tewaliwo sente zisigalawo. Muganda wange va mu tulo okujjako toyina kirooto era toyina kyoyagala kuba. Bw'obanga oyina kyoyagala okuba ng'olina ekirooto nga nze bwe nakirina mu ssente zezo osobola okubaako ekintu ekirala ky'okolamu. Beera n'obulumi baako ebintu by'oleka. Bwana IBRAH ofowagoyinga ebintu ebimu ente n'embuzi bisolo ne bina we bituukira n'olaba nga intelligence yabyo ateesinze ku y'omuntu. Obadde okimanyi nti ente terya muddo gwa ku kiraalo? Kituufu. Obadde okimanyi nti embuzi terya muddo gwerinnyiridde? Kituufu. Gwe lwaki buli kyoyitako oyagala okukirya? Lwaki oyagala okulya mu kiraasi gy'otannatuukamu? Bwe weepimaapimamu waliwo omukwano gwange yaŋŋambanga nga tutambula nti tambula ng'enfunayo bweri. Taagala ofune matanta ng'otambula olaga ekiboosi ate tonnafunamu. Nga ŋŋamba era nga bw'obaawo tuula bw'oti agamba waaye tuula ng'enfunayo. Nga buli kintu kyonna akizza mu byanfuna. N'olw'ensonga eyo wateekwa okubaawo ebintu by'oleka. Si buli afuna akakadde nti ateekwa kulya mu kirabo kya mmere kisinga bbeeyi mu Uganda. Jangu ene waffe mu katogo wansi wa kiseka gye tukalya akenya ake5 naye nga bizinensi yekola ki? Etambula bulungi. Etambula. Muwogo talina kyagenda kukola. Amatoke tegalina kyagenda kukola. Akawunga tikika bulabe sibutwa. Ono emmere yaffe eno gye bayita junk food eyo gye mwesako emitwalo 5 buli lanchi. Egenda kuleka ng'oli seke. Muva ku mmere y'ebbeeyi nodda ku bano ba maama ate nga nabo baakasente novaawo nodda ku mmotoka enywa eringa gallop novaawo nodda okusula mu za apartment ez'ebbeeyi ogenda okumaliriza omusala gwo nga gwonna bagufuuye ofaananyeko omuti gw'amasannyalaze amasannyalaze gayitako buyisi naye gwo gwennyini teguliiko kantu konna. The Business Mind era nga tukugamba nti buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday tujja kubeeranga n'omukugu era tubeera naye. Olwaleero olwa Sunday tetugenda kubanga tusukkawo wano. Njala kwebaza tiimu gye ntambudde nayo, of course the usual team nga bulijjo, Idris Lukwago, Tony Senabulia, Daniel Mugoya ne Kiza Clement. Then nebaze ne companies nebbiri, Logical Motivators ne Caplog Financial Consult. Mwebale kututeeka musende mu program yaffe ya The Business Mind. Then ziri programs endala nazo tulina nayo sponsor waazo naye yebale nnyo yebalire ddala. Nayagala okwongera okulanga naffe tulinawo programs endala osobola okututuukirira n'ojja n'olanga naffe. The Business Mind olunaku lwaleero lwa Sunday tukomye wano tukwatagane olunaku Rocksatu inshallah next week. IBRAH Mukasage manya gange for Business Mind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba.